Ebya Bobby Wine ne new girlfriend mukwana ate obujulizo obulala bwo buvuddeyo era nga bukakasiza ddala ekintu era ka video kayina maaso awo banaye muneesonyiwe sinatuusa kuzaala ate nekyala amalwaliro tebagobayo muntu mukulu nti ng'agenza okuzaala. Oh my god, Spice Diana obulungi gwe buluma Diana n'abatanzi munnaye bavudde mu mbeera nti mulekerawo okubagamba bafumbirwa ddi bazaala ddi ate bawuza tase omuntu ku stage bannaye ennaku zino abantu obusungu bungi naye nga mugamba mutya nange za awadi zifuusa awadi mulimu okutegeka ekintu naye maama n'okyetegekera kati olutalo nduyina ku Alex Muhangi n'ejjajja Ichuli nabyo tobisuwa bannaye naye nga mugamba mutya mami basaba video mugimpereka like era n'ensaba gwena mukwano atanaba kusubscribinga ntigiro subscribing era nyigende mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu buyinzanisha Sofia kyateekanga yo wininwaji yagamba bannaye nze bukyambawo ku nsi gwe mulundi gwange ogusose okutambulira ku red carpet munnange oluvannyuma lw'okutulaga ekinanasi ku stage mbagamba heni lukoma ate munange batamusiime n'amuwa apartment. Oh my god bannaye kugamba birabo ku birabo byonna tobisubwawo ne buyinzanisha Sofia ye abiyina mu bulamba era mu bujjuvu yo mu mpaka za Hasifa munnaye yagamba gwe mulundi gwe ogwali gusoso crash okugenda ye buli jabirabira nga abiwulira naye nga bambitakola kye mukazi wansonga tabijjumbiranga naye kati kuguno omulundi yagambye nzaani atagenda munnaye n'agenda era ye nyambala yayambalako bwatyo kati simanyi oba naye yali agenda kubuuka mu bbanga nga we mulaba awo eno waggulu ngoye zaaliwawaatiro zaabiki naye munange avuddeyo n'agamba nti banange ye gwe mulundi gwe ogusoose okutambulira ku red carpet agambe ye bukyabeerawo akuze kutuuka wano abadde tatambulira ku red carpet era nga yetamanyi namakulu gaayo mukazi wattu ni munange atenza nsanyusiza avuddeyo n'akola ki avuddeyo n'ayogera amazima naye abalamu naye bo tebaagala kusemba nakyo baddeyo ne basiikira mu kimugunya agambye bannaye nga binyuma nga bannaye yali yafiirwa dda ate era mu kiseera kye kimu namuwola Spice Diana namukwaye wa 32 avudde mu mbeera olowooza kiki ekimujje mu mbeera munnange abadde alinako bwali awo ku interview emu jjukira munnange ono omukyala alina ekizibu buli wabeera ku interview ekintu babeera balina okimbuuza munnaye namukwaya munnange 32 munnange Spice Diana ng'okuze emyaka nga gikuyitako ofumbirwa ddi bannange ye omusajja ye omutulaga ddi bannange abaana sitole kyozaala ddi munnange olunaku lwalira avudde mu mbeera n'agamba bannange nze nkooye ekyo ekibuuzo nkoye ekyo ekibuuzo bannange kugamba mukintamisiza zena mubula kintimbako kuva kagera akasooka paka kabiri akasemba Spice Diana ozaala ddi namukwaya buki ange nayogezaako n'agamba ati notwala ekisenga muluma awo bennyini abamugamba ozaala ddi ofumbirwa ddi kyokka mbu balina n'abaana nabo babadibiridde ku lujja oba eyamuyamba n'azaala nga naye yazaalirawo ku lujja munnaye namukwaya ye avudde mu mbeera kyenyinza okubagamba ate era nezimala ne zireeta obulungi gwe buluma Diana n'abataazi naye jjukira mu maaso ka ne mumuvuga speed ngamba ba social in-laws bannaye nga mwatwala mwana muwala speed ng'asiize talina kyabanyiga naye ennaku zino kyabakola nkoko bwana munnange agambye naye amaze n'ayongereza ku kya Spice Diana agambye bannange mutwalize muli ebiboozi byammwe ye bannange abannange abantu mwakula abantu bakulu kwebuzaabuza amagezi agambye ekisooka mu ddwaliro tebagobayo muntu mukulu nti obanga agenze okuzaala era ng'omwana omuto waba agenze okuzaala sigamba omwana omuto omuntu aba atuuse okuzaala nga wagenda mu ddwaliro n'omuntu omukulu naye era wagenda mu ddwaliro okukola ky'okuzaala agambye temuddamu bateekako ebiboozi byammwe ebyo ebitalina magezi bannaye abantu ennaku zino banyiivu ate waawuninnwagi Spice Diana n'abatanzi nga tuvuddeyo nkututseko mukwano ne wa Bawunsa ono ye bamuyita mulabe edduka nabagamba ennaku zino abantu banyiivu munnaye Bawunsa yasitudde faani kwegamba simanyi ye gye yamusitudde era wenjogerera faani kana akaseera ali mu ddwaliro ate bamutaddeko gali amacupa kuba empunjulo gye yamuwomujjudde ku stage olunaku lw'ejjo navuddeyo ne mbaleetera emboozi ya Heni Lukoma mukwano nga yabajjudde nabunnya ku stage era munnaye bo bafaani balabye beeroledde oba balabye ekitakola kyekitalabika naye munnaye mu bitiibwa ebigi ne mugamba ogutoko mu kati mulowooza omwami kugamba oluvannyuma lw'okubajjula nabunnya ku stage omwami tamuwadde ekirabo jjukira munnange ono n'akyala alina omukisa kyenyinza okubagamba alina omukisa munnaye omwami jjukira yasooka n'amukolera embaga amakeke eri munnange emenya n'ebitooke eyo nkujja eyo
omusajja teyakoma okwo n'amuwa emmotoka eri bw'aguugwa yakula neewola eyo nga tuvuddeyo munnaye n'amuwa ennyumba kalina eri gy'otunuulira amaaso n'owulira nga n'amaaso gakola ki amaaso tegakoma munnange omusajja ate oluvannyuma lw'okulaba nga munnaye mukyala we abajjudde nabunnya ku stage ndowooza yagambye kyakono omukyala munnange ayagala sente zimuwa tezikola ki zimumala munnange era amwongedde apaatimenti munnange nange azambye nkwagaliza bisinga ebyo nze byembeera njagala kirungi ku kirungi nkuddusizza dzu munnaye paka wa president Kyagulanyi emabegakawo emboozi ebadde etambula Bobi Wine ayina omukyala era buli waba nga tali Uganda abageze kusisinkana oyo omukyala ani Kaitascaliyo ani yabireeta jjajja Ichuli oba tumuyite Kawakulantalo naye yabireeta naye n'amaani yeetonda kwegamba kikyengezako okutegeeza bibadde biwoleekeredde nga olutawo terukyakola ki nga terukyaliwo oba ekyo kiboozibozi nga kiweddewo naye munnange wenjogerera ssaawa zino ye Frank Gashumba aleese obujulizi era ka vidiyo kalina maaso awo nga munnaye Bobi Wine alanga ekintu kyo ali mu kikwasaganiza ddala naye bannange omusajja ali eno munnange yeewummuliddemu n'abaana be na mukazi we na famire kyokka abanange abatawuze era munnange Frank Gashumba yagambye omuntu eyapangira Bobi Wine eyo ddiiru oba omuntu yayitira Bobi Wine ekyo kirowoozo nti ayagala oyo omuwala Kaitascaliyo ali yali Nubiyanili kwegamba mbufunze Nubiyanili oba yeekabizaala oba yeekabisomba nze naawe ka vidiyo we kali maaso awo mugenda kuba mukeerabirako manyi saagala wano mugambe nti tokomuka omugambo ogw'obulimbi naye mulimu okukola ekintu n'okyekolera mulimu okutegeka ekintu kyo baaba n'okyetegekera kati munnaye Alex Muhangi akiguddeko olwawaadi wamma naawe bijja kunyuma ng'obirabyeko sigenda kupoloka mugambo kankutereko ka vidiyo nga jjajja Ichuli amuvuga sipiidi era ng'amutwala kaguddeyo ate tweyongereyo n'amawulire amalala odidde ekivubuka ekizanyazanya ku Instagram mbu photoshoot ne Zaliti ekyamufuula owakabi nga gw'oteeka mu kategole yemu ompise mikisimu zifane gwe weebale nnyo weebalire eddala olowooza ku linnya Ichuli naye ddene nnyo okusinga bw'awaadi bwo lijjeewo teekawo mukyalawo pulimu woba owulira onoonya wakuwa awaadi togezangako n'oddamu n'ongeza ku muntu yenna nga Sesebati knows a lot of many people who are non-substantial. Sesebati amanyi abantu bangi naye abatali ba mugaso. Talina muntu wa mugaso gye nali mulabye. Nze gwoyogerako. I'm known by the president by name. I'm known by the speaker by name. Parliament, judiciary. Ngoleeta ekivubuka ekizanyazanya dulimu yakyo kusanga zali mu tuli mu kategole yemu. Bogus. Toloteka mu award ezo. Nzijjamu immediately. Let this message come to you. Ate nkwagala nnyo n'ebintu byo byagala naye sengo nemeza mu kategole eyo we shall go head on head tujja kugenda head to head Ichuli is meant for war. Yes emikolo weebale gitegeka weebale tekako award naye nze isima togezangako n'oteekamu award musimanyi fani. I'm not a funny person. I'm not. Yes oba onoonya bali fani batikyapamire weebali bamikisimu zifani ashi popi tiktokers weebali Ichuli sirimu eyo kategole nkubuuliriddewo loud and clear. Kunyizisa nnyo mwana anti kavunza kana akatunda omubisi omunanasa akasira kakaya simanyi bulubani akakampi akalinga kakabako internet ne kageza ebiyindo byonna nyina ne gikavaamu musimanyi kakabira lamu obwo bwonteekako konna kampi kalinga ekinu musimanyi anti kavunza nzijamu award zinzijemu mangu nnyo immediately tudanga namweyo zine manyina award wampandikidde buli goba award bamuwa email. Where is the email you sent to me okunteeka mu category simanyi noonya award no nyinza okwagala award ne tonteekanga mu category z'abasesebati akola ki bino ebyokuddaawo ne yeezinya ng'omukazi nze ebyo byenkola ebyo bino byampisa wa president. Can the president call sesebati amuyita amugambe ki okuddaawo musajja mukulu n'otandika okudda mu bifoto. Can the president talk to that man? Yes, is a good following. Nange ebintu ebinsanyusa but we are not in the same category. Ekyo kitegererewo. Era mwezi award mbadde nkusaba nga lawyer wange talina kuwa bbaluwa. Jawe erinnya lyange. Jjajja Ichuli si kyomalagazanyirako. Nzija mu category z'abasimanyi sesebati. Nzija mu category musimanyi anti kavunza kayimpa wakalinga chokolo kayina omuyindo kadda ku internet ne kaleego omuyindo ne kakaba ne bakakyawa ne kagala okuyetinga suicide kasiba kayomba ne munne wake eyo gye babeera mu owino simanyi batunda munanansi na bulubani muyimbo musimanyi tuli mu category eyo. Please gwe oba tomanyi category ya kunteeka mundeka tompa award.